Yugi Update TV kosinzo bango tuwuliriza gwagala otuyunga kukirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza yeye embeera eri erukunjiri gwe mukwano gwange olunaku olwaleero embeera weetyo weebadde eri mu kibuga mu ttawuni y'erukunjiri nga abeekalakaasi bagezaako kubanga babanja Dr. Kizza Besigye jjukira nti nno ono yasibibwa okuva mu mwaka guli oguwedde paka kati ng'akyawuzisibwa ne military court newankubadde Supreme Court yavaayo n'ewakanya ekyokukozesa abasiviliani mu military court naye era gavumenti yakiwakanya gwe mukwano gwange era tusaawa zaakakati Besigye akyatrayingibwa mu military courts gwali eyampuliriza era abantu badde bagezaako okwekalakaasa nga balaga obatali mu mativu bwabwe ng'omukulembeze waabwe Dr. Kizza Besigye wakyawuzisibwa kooti y'amagye so nga ate amateeka tegaganya oba tegakkiriza mu civiliani yenna kukozesebwa na kooti y'amagye ate n'okusinziira ku kirayanti waabwe embeera gy'abaddemu nga teyeeyagaza gwe mukwano gwange ali eyampuliriza era y'ensonga lwaki olaba abantu bagezaako okuba nga beekalakaasa mu lukunjiri eyo wazaalibwa Dr. Kizza Besigye kitegeeza eno bagamba nti eno gyazaalibwa era gyasibuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza Dr. Kizza Besigye olunaku olw'eggulo yalabiseeko mu kkooti ng'embeera si nnungi nga tewoomya nnakabululu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza jjukira nti nno bamuteekako emisango okuva guli omwaka ogwaggo yakwatibwa mu kibuga e Nairobi n'emmundu 2 ez'ekika kya pisito ssaako ne musajja we looya we baakwatibwa nno bano era ne badetainingibwa mu kkooti y'amagye gwe mukwano gwange ne basalira okuba nga bagira babeerayo ku rimanda eruzira paka kaakati Dr. Kizza Besigye tannasalirwa akyatrayingibwa mu kkooti y'amagye baamugatako omusango okukusibwa n'ebyokulwanyisa ssaako n'ogw'obutujju newankubadde ejje lya wano erya UPDF lye lyamukwatira mu kibuga Nairobi ne weebuuza ejje lya wano erya UPDF litandika litya okwakitinga amateeka gaalyo mu Nairobi so ebintu ne bibeera matankane ng'empale z'aba7 mpanvu si mpanvu nyimpi si nyimpi webale nnyo kwekumira ku Yugi Update TV.